Amaziga geyongedde mu State House olw'ensonga nti Inspector General of Government omukyala oyo amanyiddwa nga Betty Kamya kyaddaaki afiiriddwako mamawe lwa kubulwa ddagala mu ddwaliro ery'e Mulago. Ku Pregen Media tukwebaza gwe eyeekuumira ku mukutu ne tugamba nti subscribinga onyige n'akade osobola okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, obutakulisaawo olunaku olwaleero amawulire agakedde okutuuka ku mmeeza zaffe. Ye mukyala oyo amanyiddwa nga IGG oba Inspector General of Government. Minisita oyo ng'era Museveni ye yamulonda okubanga amuwa ekifo ekyo oluvannyuma lw'okuba nti emabegakaawo yali Land Minister. Omukyala oyo amanyiddwa nga Betty Kamya. Kyaddaaki maama we amanyiddwa nga Margaret Kamya yaddusibwa mu ddwaliro ery'e Mulago oba giyite Mulago National Referral Hospital okusinziira ku statement ey'ab'enganda nga bagamba nti bamudduse eyo asobole okuba nga afuna obujjanjabi olw'ebirwadde ebyali bimubala embirizi. Naye ate mwattu omukyala we yatuuka mu ddwaliro, eddwaliro lyali tezirina facilities oba ddagala limala okusobola okuba nga limuyambayamba okuba nga asukka ebirwadde bino ebyali ebikambwe. Era nga olunaku olwaleero amawulire agakagwawo galaga nti bavuddeyo ne balangirira nti mu nnaku ey'ekitalo tuzze okulangirira okufa kw'oyo mukyala amanyiddwa nga Margaret Kamya, maama w'omukyala Inspector General of Government amanyiddwa nga Betty Kamya. Era nga tugenda kuba tubawa details ez'okuziika ne arrangements zonna zigenda kubeera nga zigambibwa public abanagenda okuyamba kw'oyo omukyala. Era nga abakoze statement eno b'enganda eza omukyala ono Betty Kamya era nga ye Inspector General of Government. Ebintu nga bino bizze bibeerawo mu ggwanga erya Uganda nakuwaddeko story ey'omu ku bakulu abaali abatwala ekifo former Ishaka Bushenyi yali MP naye yava mu bulamu bw'ensi eno olwa COVID ate ng'era mu mbeera eyo eddwaliro teryalina bikola bimala. Then ne tulaba omukulu omu eyali relative ku mukulu Andrew Mwenda yagenda otuuka mu ddwaliro nga oxygen tamala. So mu mbeera eyo abamu abalwanyisa enkyukakyuka bye bino ebintu ebimu bye batalaba. Ayinza okulowooza nti ye akyali mu ssente ne yeerabira nti obulwadde bujja mukwata amudduse mu ddwaliro mwattu nga teriiyo yadde n'ekikola n'ekimu ng'ate kyalina okukola kugezaako ku accessinga ddwaliro eriri ewala of which obulamu bwe bujja kuba tebulinda. Naye nga ffe ku Pregen Media tugamba updates nga zino ozisanga wano weekumire ku mukutu anyiga notification button eyo togyerabira osobole okuba nga tusubwa gulire lyonna. Likinga, commentinga endowooza yo then osubscribinge.